Ambalamusiza keeyo bassebo ne bannyabo abalungi abeegalwa abeekubira ku mukusi gaffe ogwa Nalubaale Divine Inse Nalunkawala Namirembe Inse ababuuzaako eyo muli mutya mwebale okutoba mwebale okukazana mwebale kyonna kyemutuusaako engalo n'ebigere mwebale kulabirira baana mwebale kulemezaamu n'okulabirira abaami ewaka si byangu naye abaami beebaliza ddala kyansusso mmwe abatwala obuvunaanyizibwa okulabirira abakyala ate ne balabika obulungi mwebale kweweesa kitiibwa omanyi munnange ekitiibwa ky'omusajja kiri ku nfaanana ya mukyala we kale mbatumirako mwenna abakola omulimu omusufu okakasa nti omukyala olwala n'enviiri ne sikini ye bibeera birabika bulungi nsaba bajjajjaffe ggwe bawo ngera okumpeera ebirungi olunaku olwaleero munzikirize tube nga tuddayo ku egyo atuweebwa okuviira ddala eri omutonzi tunule mu bibuuzo by'abantu era ekibuuzo kye tugenda otandika nakyo olunaku olwaleero kiri nti Nalonka muli mutya eno tuli bulungi alamusaako bassebo ne bannyabo webalekkiriza kusomesa ggwanga weewaawo okay leero mbadde njagala tusandikire ku ono abuuza enjawulo y'obutonzi ku buzaale kubanga kirabika nti waliwo abatannaba kwawula butonzi ku buzaale okay yeah obutonzi creation obutonde katonda yeah byonna bitambulira awamu mu butonzi obutonzi buli very broad in that we including obuzaale wanje obutonzi buli very broad in that we including obuzaale okay kankubuuza short question nga ono gye yabuuzizza Nalongo on behalf of abatuwuliriza ku bonna ani afuga munne of course obutonzi tutunuulidde obuzaale nga tubulaba it is a subsection waliwo yaŋŋambye wotuuka okusomesa ensonga y'obutonzi ku buzaale nkubuuza ekibuuzo kino ku lulwe ng'akugamba nti ye ekimutabula kye kino fe okubanga tugamba nti obutonzi bufuga obuzaale naye ng'ate nga tetunnalaba butonzi tusooka kuzaalibwa ndowooza kyamukonfuzinzeemuko omwana azaalibwa oba owulira wazaalibwa n'abeerako empewo z'ekika kye oba tugambe n'ez'obukojja kati nga ye kimuteganyiza ddala okugamba nti buli obutonzi bufuga obuzaale ng'ate ye okusinziira ku ntegeera ye y'ebintu engeri gy'abirabamu alaba nga obuzaale bwe bwalifuze kubanga ewatali buzaale tosobola kulengera ku butonzi anti kati ekyatatunuulidde nti nga tetunnazaalibwa tusooka kutondebwa ebyo ejja kuba nga obimubuulira ng'otunnyonnyola enjawulo eriwo between obutonzi ku buzaale nga tebunnabaawo bwasookawo obutonzi wasookawo obutonzi obwatonda byonna ebiriwo era nga mu byatondebwa mwe mwali n'obuzaale obuzaale bujjanga obuyinza omutonzi bwe yeggyako n'abukwasa omuntu okuba nga abukola on his behalf okubanga twekolamu omulimu ogw'okwekuumira mu bisenge sitting room ne tumultiplyinga ensi eno procreation naye nga Nalongo oyagala nnyo kyogera mu luzungu why is it so Nalongo kyogere mu Luganda okwekubisaamu kyogamba tubeera twekubisaamu mu nnamba babadde omu babiri ne tufuuka basatu batugana okwekubisa anyway kakati ensi eno bwemala okutondebwa mwe mwali omuntu omutonzi yaddira obuyinza bwe obw'okutonda n'abukwasa ebitonde bino byatonze ku nsi kuno nabyo bitonde on his behalf era ojja kulaba nti embuzi ezaala mbuzi ente ezaala nte it is all authority eyaweebwa gye bakola ki eyatuweebwa okuva eri omutonzi to all the creatures kabibe bimera era eventually bifloweringa ne bimala ne bikola ki
ebitaflowaringa bimerera mu stems, bimera mu roots, bimera mu ngeri zonna, naye nga somehow bimera kubanga singa byali tebimera singa bisaanawo. Kale nno bw'okitunulira obulungi ojja kwezuula nti ate era obutonzi bwe bwakola ki, bwe bwasooka obuzaale in all angles. Tolina bw'ogenda gamba nti olw'okuba ozaalibwa oba okirabidde kumpi. Mbufe abantu twasookawo ensozi, twasookawo emigga, twasookawo no. Era it is absolute nti era n'okuzaalibwa kwaffe era namugambye nti it is such a good opportunity kubanga tugenda banga tusomesa ku butonzi n'obuzaale. Ekibuuzo kyo ngenda kigatta ku kyono ye kye yeebuuza nti lwaki ate olw'okuba tusooka mu kuzaalibwa lwaki tusooka okunonooza obutonzi. Ne mugamba tujja kubanga ebibuuzo tubiddamu bulungi. Oyo no yatutte effort ye n'ateekamu akasimu. Kituufu to go an extra mile to gain some knowledge. Naye nga obutonzi bwebwo obutwetoolodde bulimu bantu bannaffe, ebisolo, ebimera, ensozi, emigga, ennyanja, obonna. I'm going to take a bit of this. Cool, inamuka hiccup. Is someone talking about you? Someone is. Nze kyendowooza nti Nnaalongo amaaso abantu bagakuumira kumpi oba si wala nnyo bo obutonzi babutwalira ku nsozi kyokka. No. Babutwalira ku nsozi olw'okuba kiri nti abantu bagenda mu nsozi eyo okwebakirira emisambwa gyabwe. Kati oli alowooza nti obutonzi buli just about ensozi. No. Era oli nalowooza nti obuzaale buli about essabo ly'oba otaddewo eno ku kika. No. Obutonzi buli about creation. Creation is about nature. Creation ffe nga ffe abantu abalya mmere gye tutayinaamu buvunaanyizibwa gye twasangawo. Gye twasangawo n'ogwo omuti oguli awo mu luggya lw'ewammwe. Is part of nature. Era bw'oba okulaakulanye spiritually, osobola okwogera nago ne gwogera naawe. Nnaalongo totusuddiya busuddiya. You know the problem we are having here, abantu bagenda ne bagamba, maama abeera okwonga alina bino ebintu byatugamba. Okiwulira? Naye maama oyo tatusuddiya busuddiya. Tusobola okwogera. There was this time tubadde tusomesa ku ndowooza gaali ku mazzi oli ng'omulaga nti asobola okwogera n'amazzi n'agalagira. Kati nga gwe bootera okwogera n'ennyanja. Some people are thinking to just go special oyinza obba olina bino ebintu by'okola probably nga ekyo sigenda kikubawo nkyerekereza. Kati omuntu ye yeebuuza omuntu atali nga gwe ye naye asobola okuba nga alina obusobozi obwogera n'ennyanja eyo nga ye si ye Nnaalongo Nalubale. Of course, yes. Osobola muwa ku Twitter special ffenna kiri inbuilt within us. Tulina bino ebintu bye tukola ffenna buli omu ku level ye. Ebikuleetera okugamba nti mu butuufu kyo kyanjawulo. Ekizibu nti tetubiwa budde. We don't give ourselves time. Tumala obudde bungi nga tulowooza out of ourselves. Naye nga tekyetunoonya kiri munda muffe. Ojja kwesanga nga gwe awo oli w'olowooleza nti oli special. Osobola okwogera n'embwa n'ekuwulira, osobola okwogera ne kapa n'ekuwulira. Then you can go an extra mile. N'oyogera n'ekiwojjolo. N'oyogera n'ensowera. N'oyogera. Kyobala waffe abantu abali mu zino ensonga at one point abantu balowooza nti twagattako. Mwagattako eri emyufu ku nzirugavu. Three phase. Twagattako. But it's been in history nti omuntu buli lwategeera ennyo okugenda waggulu spiritual wise baba mulaba bwe batyo kubanga batakyali ku scope yantegeera ya kubanga Nnaalongo ffenna okusinziira ku bana science percentage gye bagamba gye tukozesezaako obwongo bwaffe olaba nti this person who goes an extra mile okubanga ayongerako percent eyo ffenna kwe tutatera kukolera people go like naye nno oyo nno omusajja yaggwa eddalo kubanga abantu balina wano we bamanyi
owulira nti people don't exceed 5% oba okiwulira naye kati agezaako okutuuka 7% tuba tumulaba nga agatta kati gwe bw'ojja n'ogamba I'm fighting it very hard okulaba nga mpeza 8%. oba ogwiridde ddala eddala bakulabanga gwe ebintu abikola kasi toyogera ebintu kati buli lw'oyogera ekintu ng'omuntu talowooza nti kyekiri oba kikolebwa kisoboka aba alabanga gwe either omulimba oba atakyategeera bulungi kigenda mu maaso. Kuba Nalongo yeewaana bwewaanye nnyo bino ebintu Nalongo tebiri mu kwewaana kubanga olaba nze nkimanyi nti there are people out there abalina n'obusobozi n'okusinga obwange just that nti tebali ku platform maybe kweyogerako for various reasons. Kyogamba abantu gye bali eyo abakola ebintu by'ettabu. I don't intentionally nti oba neeyogerako just that ngamba abantu nti these things are possible. Oyagala okubalaga nti oyogera n'omuliro to inspire someone else abenga naye agezaako. Anti kati nze kyessaagala ye muntu ono atudde n'ayogera n'omuliro. But women do these things. Olaba abakyala abo babeera mu ffumbiro omwo n'akuma omuliro like omukka ne gumujjira n'agugamba dde eri naye takiwa budde kulaba nti ate gumala ne gukola ki ne gudda gy'agugambye okukola ki okudda. People do these things just that they don't pay attention. Tebakiwa budde. Kati ogamba tutandike ng'okulaba nti ebintu bino we emphasize so much on them naddala bye tuba tulagidde. Yes. Yeah. N'ogamba this butterfly mpozi ogambye oyogera n'ebiwojjolo. Anything, any creation osobola okwogera nayo. Gwe mu ngeri gwe gy'oba oyagadde. Just that you have to believe nti ddala you have to have faith nti egenda kukola ky'oyagala. N'ebyemwe biri mu faith nga eri mu churches. Ate yaffe eri so strong in that we have no room for doubt. Yeah. Bwe ngamba omuga nti sikusangawo mba nkitegeeza. Era mba manyi bwenkomerawo nti sijja kugusangawo. Kubanga njagala crossinga. Nguwamu obudde kubanga nsaagala kulaba bujogoli bwagwo biki bye gugenda kukola. Ne nguwamu obudde ne gwesootinga. Nze bwe nzija ngenda kuyitawo ate sigenda kumanya butya bwe guddawo kubanga that is its business. Guyinza okuba guli secretive. Nalongo kirabika olina ebyama bingi na biki byokola tuzzeeyo ku butonzi. Kakati obutonzi twagamba nti obutonzi bwebwo obutambulira mu butonde. Ensi yatondebwa etya era ne tugamba nti mu butonzi gye tusanga emisambwa nga gino emisambwa gyagiri second in hierarchy okuva ku mutonzi. Era bw'agamba nti tutonde jo gye yali agamba batonde era ne batonda. Buli muntu n'atondebwa mu kifaananyi kya mukama we. So twesanga ng'ebiseera ebisinga obungi tugenda kufaanana mukama waffe, buli omu afaanana mukama we. Kati ebyammwe byo tebiri nga wali Bible bw'egamba nti we are all created in the image of God. Ati kati n'emisambwa nagyo gyatondebwa Katonda. Kati ate Katonda n'agigamba kati tutonde. So ne batonda buli omu n'atonda mu kifaananyi kye. That's why at the end of the day tetufaanagana. Buli omu alina Katonda we. And when we come together Nalongo tutelezeewo awo. You're saying buli omu alina the creator. Owe. You have your creator. Yes. I've got my creator. Yes. And I'm in the image of my creator. Katonda wange. Okay. So when we join hands, olwo ne tubeera ne Katonda waffe. Wow, Nalongo. Kati awo tuba tusapaasinze ono. We don't want, like, I want people not be too confused so much about, I want everyone to get it. Onnyonnyodde ng'otegeeza nti iffe abantu abali ku nsi, we are all created from this image of our creators. Yes. But there is one creator. Yes. For all of us. Yes. For everyone. One creator abantu ye Katonda. Yeah. Katonda yatonda emisambwa. Okay. Katonda n'alagira emisambwa
n'agigamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Kati awo buli musambwa ne gutonda. Kati ne gumala ne guwa obuyinza eri obuzaale. Wano ne tujja ku mutendera gwa Lubaale. Obuyinza eri obuzaale. Era obuyinza bwe yawa obuzaale ye Lubaale. Ye Lubaale. Yes. Yamuwa obuyinza okulabirira ekyo ekitonde kye bakoze kye batonze okukiyimirizaawo na buli kimu. After these things ne tugamba nti emisambwa mu bwemusambwa mu creation girina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ku planeti kuno kubanga tegivunaanyizibwa nga bw'ogamba nti oba mu Buganda nti oba mu Africa, givunaanyizibwa ku nsi yonna. When you say omusambwa kiwanuka, it will be about fire everywhere. Buli awali ebbugumu, buli awali amasannyalaze, ebbugumu ly'ensi, byonna bibye, yabikwasaganya, yamanya wa wagenda okunnyogoga, wa wagenda okubuguma, wa wagenda okukola watya, wa wagenda okwaka. Kati gwe omuntu atambulira mu buyinza bwa jjajja kiwanuka omusambwa, ayinza obutaba na budde bumala kulabirira. Kyava akola atya? Kyava akulekera Lubaale kiwanuka. Lubaale kiwanuka agenda kubeera naawe ku full time basis. Ow'ekika kyange. Yes. Obuyinza bwa kiwanuka obwamwawuzibwako okuweebwa ekika kyo okukirabirira bwe tuyita Lubaale kiwanuka. Okay. Ne kati nti olaba ekika Naalongo kibeera kinene. Tugambe twogere ku kika ky'Abefumbe. Nkyagala nnyo olw'ensonga eziri personal. Okay. Kakati tulabye nti era still mu kika ng'eky'Effumbe ate era weekanga nga mulimu ebika eby'enjawulo. Okay, mwenna mweddira Ffumbe ne okuva mu nju ez'enjawulo oba tundowooza tugambe okuva mu busolya obw'enjawulo. Akasolya ke kamu oba akasolya kali kamu. Akasolya ke kamu naye okuva wano ennyumba zaawukana. Yes. Kati obuzaale Naalongo. Okay. Obwo buzaale mitendera gya Lubaale. Mitendera gya Lubaale kati gyogerako ate nga giri mu buzaale. Okay. So bwe twogera ku butonzi tuba twogera ku mawanga. Okay. Kubanga mu maaso g'omutonzi ye yatonda mawanga. Yatugroupinga, yatucategorizinga mu mawanga. Accordingly to nationality. Yes. Ugandans, Kenyans. Kale nnyabo. The white guys. Kale nnyabo. Kitwale nga bw'oyagala naye. Oh, okay, ye ajja kugamba before tewaliwo Uganda just bagigira bugezi. Yes. So ye yakikwasaganya mu ngeri yogamba nti Baganda, Bafumbira, Batoro, Basoga. Oh, basomeddeko Abasoga. Kodeeyo bana mugyebale. So according to nationality. Tribe. Okay. Obutonzi bulilayinga nnyo ku bantu like kubaleeta era bw'ogenda mu mbuga ez'obutonzi ojja kusanga nga buli ggwanga gye liri represented mu butonzi. Okay. Era emisambwa gino egy'enjawulo gireeta abantu baagyo and behind them wasimbayo abantu ab'eggwanga eryo ababa bazze ate kitali mu buzaale. Okay. Kati ensangi zino ekikyasinza okuteganya abantu Naalongo kwe kubeera nga Lubaale abalumira mu butonzi naye nga bo kye batamanya nti originally amaanyi ga Lubaale gava mu butonzi okudda mu buki? Mu buzaale. Mu buzaale. Kati amaanyi gaddayo eri bannannyini baago. Kati okusobya bwe kwabaawo nga bw'ogamba nti ekiddiba kidda wa nnyini kyo. Lubaale bwe yaddiba mu bantu. Saniko mu lusuku. Yaddayo eri emisambwa. Nga tebakyamwagala.
kati tulina okuddayo mu butonzi tunone lubaale waffe buto olwo tumuzzeeyo ku buzaale butereevu tulyoke tusamire kye kirina okukolebwa naye nga it is a long process Kati- eyeetaaga okwewaayo kati nti tugenda kufuna abantu bano omu babiri basatu abagenda okutuula mu nsozi okutukiikirira unless Yes. ffe abalala tugende tukole ffenna tuleme kukola mulimu gumu baddemu basamirire lubaale ono buto omisambwa giwe lubaale obuyinza akomewo eri abantu babakwase lubaale waabwe bakomyewo obuyinza eno ku kika awo ebintu ebigetingidde complicated kubanga abantu abaliwo basamira basamira nga banoonya emizimu okusamira ng'onoonya emizimu mutendera gwa buzaale absolutely kyova olaba abamu bakugamba nga tonnabonaabona genda ku butonzi sooka osamire era no ishu ye eyakuba akasimu ye ng'agamba nti kasooka asamire obuzaale afune omuzimu ogwakongojja ensonga zino olwo alyoka alumba obutonzi ng'agenze ku butonzi n'omuzimu ogwamanya ensonga naalongo ogendamu amagezi kyoyo akugamba nti kasooka asamire afune asamirire omuzimu kyayogerako kirungi era that would be the best process okay. naye obuzibu bwe tulina nti emizimu kati gyakaligibwa emiguwa nannyini mizimu yagikwata si wakugita kati si wakugita kati kubanga we gyabeerera abantu nga balamu gyafuuka nonsense gye gimu kugyasobya gye gimu kugyasobya so that is the challenge gye tukola kinaalo gye tuyina nti emizimu gye twagala gyafuuka nonsense kati ate wekiba gyafuuka nonsense tunona gyaki kubanga tuli ku kikwate wegibanga gyafuuka nonsense tunonayo gyaki tuli ku kikwate ng'olaba abaginona bagifuna abagifunye era zizza laapiyala ku mitwe gy'abantu gyogeddawo ebintu ebitakwataganye ati wulira kakati kyenkugamba gikozesezza abantu emirimu mingi kyova olaba nti lubaale w'ensangi zino naalonga akoyezza nnyo abantu and people are fed up and everyone is saying ye ebitaggwa naalonga mukola ekintu mukola ensonga eno from 2000 muli mu 2024 mukyanoonya omuzimu guyinza obba gwafunika naye nga kyegubalambulira ekituufu si kyekiri awo naalongo abantu tebaagala kukkiriza nti amazima gakyukamuko kiri kye baali bamanyiddeko ekyaweebwa omuntu omwana wa kintu n'ennambi yakyusaamuko kwegamba waliwo abantu bye batamanyi bye bateekeddwa okumanya omulabe bwe yatulumba wano olutalo olunene newankubadde yaluteeka ku bantu bo mu kulaba okwabwe naye ate ekituufu kiri nti olutalo yaluteeka ku mpewo abo amagulu meeru nga bazze wano olutalo baasinga duteeka ku mpewo naalongo era buli bwe baba bagambanga nti awo waliwo omusamba bwe guti nga bagenda nga basobyawo nga bazimbawo kyaki nga bazimbawo emizikiti baali so bize buli kimu ne bakikola ki webatagati nga we bakolera ensonga zaabwe we bateeka amakanda simanya wano ssomero simanya zonna mbuga zaffe naye kati naalongo nze njagala mbuuza omwana wa kintu anoonya omuzimu olina kibuuzo nti bwe kibanga ddala olutalo lwajja wano ne lutulumbagana ne lutusaanyaawo okutuuka okubanga kati tulaba the last kick of a dying horse essaawa eno kye tulaba okitegeera lwaki mulowooza nti tulina kusigala nga tulwana mu nnwana y'emu eri enkadde n'omulabe gye yakola ki gye yamanya akugamba engeri gye tuli mu bikwate byakwatibwa biti omuzimu gwe gwakongojja era gwe gunannyina ensonga right now gwe tolina idea ku emigezo gya lubaale gyatambula gitya emitendera gyabwe gyali gitya emizimu bw'ogamba nti omuzimu gwe gwasamira lubaale gwe gwakongojja lubaale era gwe gunannyina ensonga tolowooza nti omuzimu ogwo gwasamira lubaale ne gukongojja lubaale nga muzimu era gwali yali muntu yes at that time yali muntu meaning at this time genda mu lusozi okole ensonga zo
oweebwe lubaale wo. nga n'oli naye bwe yali yaweebwa obuki owuwe kati naawe oweebwe owuwo ojje ku buzaale omuzimbire omukolere ensonga ze. Then a few years later, like say 70, 80 or 100 years, or 100 years, gw'ogenda okujja ng'omuzimu ogwakongojja ogwakola ensonga, gw'ogenda okujja obannyonnyole obagambe nti ejjembe lino Lubowa nali nina okulijja ku lusozi luki Lubowa, naye obuzibu ebiseera ebyo baali bamaze okusibawo olukomera. Kati nensala amagezi nengenda ku mayembe ga mbogo. Nagenda ku Lubowa waliyo abasirikale abakuumayo. Ne mbawa emitwalo 2 gye bansaba. Nennyingira. Ate olugulambulula. Kati nennyingira. Lubowa yali agambye olusozi lwe tulugire ddala wakati mu ntikko. Naye ekizibu bano be nawe emitwalo 2 tebaagamba ku bakama baabwe. Mba ngenda okutuuka ku ntikko. Abasajja ne bantwala entyagi nakutama bukutami ne nnonda akayinja awo mu kkubo ku lusozi lwa Lubowa. Kati nammwe kye mugenda okukola. Mugenda kutwalayo emitwalo 2 kati ng'olubale okaba kunnyonnyola. Njajja nti kati ate baazimbawo kalina. Mwenno baali baateekawo ekikomera. Kati Nalongo kyo omwana wattu ali eyo asamirira anoonya ensonga z'abajjajja be, ayiggwa omuzimu gwa jjajjaawe okufaako obufi ogwamanya ensonga, gw'ayagala okuba nga gumulambulirira emigezo gino, akola atuukirize. Omuwa magezi ki? Akola atya? Kubanga otugambye gino emizimu gye tunoonya before nabo baali bantu like us. Yes. Lwakuba nti jo then gy'ayina ebyali byo byali tebinnayonooneka, gy'asobola okuyita bajjajja baabwe abaali basamirira. Si kuyita beebakirira ensozi ne zibaluŋŋamya Nalongo nga n'ensozi tezinnabeerako bizimbe na biriko kati. Naye kati awo kano wetugamba nti no amagezi amangi mu ggwe nga galuŋŋamizibwa bulungi ng'olinamu ka common sense akawera, ojja tegeera by then abo balina opportunity ey'okuba nti ensozi zaali tezinnazimbibwako. Number 2, Lubaale yali tannafuuka wakasa go kati nga gwe tulimu, ng'ensonga tezinnatuuka za kutuuyanira. Eddiini awo then yali tennajja, nga obuyinza tebunnaddirayo ddala eri mu nsozi. But right now obuyinza Nalongo bwaddayo eri mu nsozi. Bwaddayo okusinziira kikuleetera okulowooza nti emizimu giri kumpi ogenda gifuna. Teri mizimu giri kumpi Nalongo, egiri okumpi gyegyo gikasobeza. Owulidde, take it from me. Omuzimu guli omukadde gw'ogamba nti katugeze ogwatandikawo okusamira zino ensonga. Ogwo si gwalabikako? No, tegukyali muzimu. Yafuuka Lubaale. Ati kati ekyo abantu kye batamanyi nti omuzimu bwe gulwa emagombe gufuuka Lubaale. Okay. Kegamba when you get nga boga nti succession nti guno omuzimu gwasamirira Lubaale baguyise gulambisa ensonga zaagwo na buli kimu. Ono omulala bwajja ate gwo goba tegukyali bwa muzimu. Olwafuuka Lubaale. Aba afuuka Lubaale. Aba yalinkaneti nga nadda kuba yafuna kati amuddira mu bigere omulala. Kati Yesu gwe bayita okuluŋŋamya, waliwo awo gwe bayita. Asembyeyo yatera okulabikako. Owulidde bwe kityo bwe kibeera. Era obawulira kujjako ng'omuzimu ogwo tegwafuna agusikira. Obanga abaddawo tebasobola bikwasaganya bulungi, obanga tebasobola kugumanya, obanga tebaali mu layini ye, kwegamba mu ngeri ng'eyo. Naye bino bye bagamba mbu tuyite omuzimu omukadde no. Tugenze ku ttale. Tugenze ku ttale onoonya okuggyayo Lubaale tumuyingiza, olwo tunoonyeza omuzimu ogwamanya ensonga. You're saying right now kye tuyinza okukola kyeki omwana wa Kintu n'Ennambi Nalongo omuwonye engendo z'atambula ne ssente z'amazimba sawo ng'anoonya omuzimu ogwasamirira ensonga. Akola atya? Omwana wa Kintu n'Ennambi mbwa maama kwebakirira nsonga. Okay. Afuneyo embuga
enzikakkamu bajjajjaabe gye bamulaze atuule awo mu bugumiikiriza. Nalongo twogera myezi ng'emeka? Ayi twogera myezi emeka akaseera k'otusindikamu? Nalongo wanki omuntu akola lubaale w'essaawa eno togenda mmubalira myezi. Akola lubaale we kino kyekintu kye mbadde ŋŋamba nga abantu ndowooza nga tebakitegeera. Kitunnyonnyole bulungi nti lubaale essaawa eno gwe tukola waffeffeffeffe takyali wakika, si wa mizimu, si wa jjajja wange yensonga lwaki tuli mu butonzi togenda kuyita muzimu kubanga tomanyi na kumanya lubaale gw'otuulidde mu bigere wa kika ki. Okitegeera kubanga engeri gy'oli mu butonzi ayinza okuba nga omuntu eyasembayo okutambuza ekitu ekyo ky'otambuza yali wa kkobe. Ate gwe oli wa mmamba kati oyita omuzimu gw'ekkobe gujje gukukolere ki? Ate jjukira Nalongo omuzimu ogwasembayo katukibanyonyole bulungi. Omuzimu ogwasembayo otambuza ekiti mw'otudde tugambe obwa Nalongo na lubaale bw'olimu. Omuzimu ogwasembayo yali wa mmamba kati gw'otudde mu b'enkima. Kati ab'emmamba oba ogenda oyita ab'enkima ng'oyita omuzimu gw'ab'enkima gugenda kuluŋŋamya butya obwa Nalongo na lubaale we bwatambula? Nga butambulira mu b'emmamba tegusobola kubanga gwe teguyina idea eyo. Idea guyina y'ab'enkima. Ensonga z'ab'enkima zatambulanga zitya? Kati eyo y'emu ku njawulo wakati w'obuzaale n'obuki? Kati kitegeeza n'obutonzi. Ffe mu butonzi tetulinayo mizimu. Akulembeza okukoowoola omuzimu y'oyo agenda osamirira obuzaale. Gwe eyeetaaga omuzimu. Gukuluŋŋamye kubanga lubaale oli kuwa kika kyo butereevu. Ate kakasa nti gyeguli. Kati we guba teguliyo akola atya? Asamire lubaale obuwe, asabe obuyinza obubwe. Asabwe obuyinza ajja akola ensonga. Kati olwo ye mu myaka abe nga yatandikiddwako kubanga kati emabega keeri bali si bangu bakulaba Nalongo. If that is the fact, simanyi abamu baayokya basuula mu masanganzira babatwala mu Amerika kulima bikajjo. Kati ogenda munoonya. Kati onoonya ogwo omuzimu ogenda gujja. Kyokka olumu jjajja gyogera na luzungu n'ogamba naye nze kati ono jjajja ajja simutegeera. Ali mu Amerika. Ogenda kukola otya? Ali mu Amerika. Musajja ali eyo yabonaabonera South Carolina, ali eyo nga bamusosola talaba nnyo n'endi yakuddamu kubuuka masanganzira because okudda mu kusala ennyanja ng'ate alabanga abaali eno ng'ojja sanga muto we ye yamuteekayo kubanga mukulu ye yamuteekayo kubanga yali amwinako ettima. Yawasa akawala kano akalungi ke yali ayagala. Kyokka ate yalina ne lubaale. Kyokka ng'oyo ye yali menti ye yali atambuzaako ku nsonga mu kika kyammwe. Okitegeera ne bamutwala mu Buddu. Kati bano baamuwaayo simanyi ye mubbi w'oku kyalo, muzzi wa misango, taliiko awolereza. And that is the problem. Ne bajja baamanyanga n'okubaloopa ew'abakabaka. Bano abantu ne basindikibwanga mu ntalo ne bafiirayo. Kati Nalongo ogenda kukola otya? Nga babawaayiriza. Era abantu abagoberera omukutu gwa Nalubaale the Divine obagamba otya? Tutandikire ddala ku bali mu buzaale. Waba waakusamira. Abali mu buzaale nga baakusamira. Ekisookera ddala mwetaaga obukkakkamu. Kubanga ensonga zino we ziri kati essaawa eno si za kupapirwa. Ate gwe empewo gwe zikutte weetaaga okwewaayo. Kyekyali kingambisa abantu nti come together mwegatte. Si kyangu. Nga family mukole eki? Nalongo ekyo tokitusaba kubanga okimanyi. We are disunited. Anti kati Nalongo nkubuulira challenge weeri. Nti nga tunaafuna lubaale waffe ffe kati aba generation eno eriko. Tulina okufunayo abantu abeewaayo. Naye abantu abeewaayo Nalongo be balina obuvunaanyizibwa. Asula mu nnyumba mpangise esasula rent. Alina abaana basoma buli ttaamu basasula fees. Basasula akakadde akamu. Alina omukyala balina okulya babeewo ng'abantu. Alina osiba enviiri n'okola enjala. Bajjajjaffe abakolanga ensonga zino mu lubereberye
olaba nti babeeranga mu nsozi ne beebakira ensonga myezi 6 ali eyo mu lusozi aswamye omusambwa guno aguleeta ewaka aswamye ejjembe linalireeta ewaka naye ng'emyezi 6 gy'amala eyo mwab'ekika kye musigala mulabirira famire ye mulabirira mukyala we oluusi nga bamanyi bambi n'okubazaalirayo ku baana be banaasangawo omwana gwe yalekawo n'asanga nga bamumuddizaako oba bwonna buvunaanyizibwa kubanga muganda we yamumuddizaako so bwonna buvunaanyizibwa babutuukiriza omukazi tayenzewa era azaalira kika kyammwe naye kati essaawa eno omwana atuuliddwako ensonga eno omwana alina okugenda mu lusozi yeebakirira empewo zammwe taliiko akwata ku mukono ate bw'ajja gye muli okubasaba obuyambi mumugobera wala ate nga mwe temugenda kusobola kubikola lubaale n'ayongera kunyiiga na kusemberayo mwali badde mwalokeetinga ne mugamba kale ffenna bannange tuli 7 buli omu aleetengayo emitwalo 4 jiiniriza omunnaffe naye n'abatudde mu lubaale bayitirira okweyagaliza bannange si kweyagaliza Naalongo mitwalo 4 nga muli 7 ze ssente mmeka amalala gali ku bantu abatuddemu obuyinza Naalongo manyi lubaale bwaluma mutegeera ate Naalongo ekyo kimanyi bulungi kaakati omuntu we bw'atakola malala kiki ekiddako awo otukubiriza okuba nga amalala tugongeramu Naalongo sooka olindeko oli mu lubaale oli mulonde lubaale akututte mu nsozi akuumiddeeyo akutadde n'amateeka gano wammanga siraba musajja yenna akusemberera sikulaba mu bbaala sikwagala mu woteeri toyambala obumpi tonywa omwenge nakoowa emmindi kwegamba n'ofundikira nga buli ky'olowooza nti kyali kusanyusizza nga yakikuggyako bo kwe bayita okwematira tokyasobola patinga nabo nga luli yafuna amaanyi kati yeerabawo si kufuna maanyi kweraba mu mateeka Naalongo kati ate Naalongo gattako twekisiza atudde mu zino ensonga ze tutambuza nti waliwo by'otagenda kugamba abantu nti bino na bino sikirizibwa bikola tebajja bitegeera ojja bagamba lubaale yanzija ku mwenge baleke bagambe ani gwe yalinnyanga ku kureeti kangukunywesa ndabe kyonooba batankuula obusungu agukunywesezza ku mimwa okitegeera yaleetedde embooko naawe kennyini kale kwegamba mugabanyi ne mwekanga nga bano abantu balina okwe-isolatinga from the society kubanga tetusobola naffe kubakuuma okitegeera ate ekizibu Naalongo balinamu n'entondo baveeyo nga batondowala si bangu bakudda mu bantu kubeera nabo baba balabyeyo ebintu kati it's very complicated abeerawo nga wakwegendereza Naalongo ffe tutyanye abantu b'okuddawo nga simanya tulina okwegendereza wano nawale so obutonzi tubeera ku nsonga za ggwanga tubeera ku nsonga za butonzi abantu abali mu butonzi beebo bowulira abalabirira emigga ennyanja ensozi kati Naalongo otuwadde amagezi agenda okusamirira obuzaale kyalina okukola number 1 yeetaaga obugumiikiriza yeetaaga okugenda okwebakirira lubaale this time amanye nti akola wuwe asaba obuyinza then ajja akomewo akole ki atuukirize ekyo ekiba kimugambiddwa nga bw'anoonya guli omuzimu ogwamanya ensonga this time ensonga ziyinza kujja ku ye direct ng'aviiridde ddala mu butonzi nga bamuluŋŋamiza kino na kino n'amanya kyagenda okukola yensonga lwaki ennaku zino tugamba abantu nti be conscious kiki kyokola tomala gakola gakola naye gwe n'otambula abasawo ono kati nebakuwa ebibbo kati Naalongo ali ku butonzi omuwadde magezi kikubanga ow'obuzaale ye omubulidde ekyokukola waba wakutuukiriza ali ku butonzi ye kyemugamba nti alina kunywera kubanga obutonzi bulimu ebigezo togenda kufuna buyinza nga tomanyi kyabukozesa togenda kufuna buyinza bw'ogenda kukozesa bubi eyo mu butonzi gy'oli ojja kufuna ebigezo bingi ebigezaako okukulaba bw'onoofuna obuyinza buno ogenda kubukozesa bulungi
Okay. oli bw'anaakuyisa obubi onoomukumako omuliro onoomukolimira onoomukola ki kuba olina jjukira amaanyi go ogenda gakozesa otya eri abantu ebyo byonna ogaba bibonerezo byenkana ki eri abasobeza tutendekebwa eri abantu bano abajja ne batusanga eyo mu nsozi gye tusirikidde ne batukolako effujjo ne babatinkuula naye ng'okusinga baagala kumanya bakama baffe so si bano abantu wazira bakama baffe baagala kumanya obuyinza ng'obufunye ogenda kubukozesa otya ogenda kubeera wa busungu kyenkana ki ogenda kubonereza ng'oli considerate oba ogenda kubonereza nga tofuddeeyo abakuyiikiriza ogenda kubayisa otya osuubira okuloopa mu bakama abo oba ensonga onoozitwaliranga mu ngalo nga bw'oyagadde so bw'oyagadde obajjukira n'authority kati oba owereddwa ku maanyi anti kati ebyo byonna ebigezo biri eyo mu nsozi Nnaalongo era abantu balemedde mu nsozi eyo lwa nsonga ya bigezo ebyo balema okuyita ebigezo kitegeeza osooka yita bigezo bakusiibule si kusiibula kwokka kukuwa ekyo ky'olina okufuna kyewajja okwebakirira kati abantu bakiroota nga bakifunye naye okukituukako mu buntu nga lwe lutalo ndowooza abawuliriza baffe abulungi ensonga ezo muzitegedde bulungi gwe mwana wattu afiira ku muzimu ogwasamirira ensonga mwezi ekika mw'otudde agunoonya entakera ova kwono omusawo odda kwoli anti oli yalemwa okubanga azuula omuzimu gw'abajjajjaabo ogwamanya ensonga muli ku ttale essaawa 4 odda wano odda wali munoonya nsonga za lubaale Nnaalongo na lubaale amagezi agakuwolidde kyosobola okuba nga okola nga bali boonoonya bwe beebakirira ensonga zaabwe naawe this time osobola okwebakirira ezizo obuyinza ne bukuweebwa ate n'ova mu eyo embeera gy'olimu nti onoonya omuzimu this time gwe kennyini n'obeera source oba okoze bulungi inshallah naawe bali kuyita okuba nga olungamya abazzukulu kati soka weebuuze nze we bali mpita ndi lungamya nki kati tubeere very cautious ku ki kye tukola abantu babeera mu nsozi eyo n'abeerayo omwaka ogusooka n'abeerayo omwaka ogwokubiri n'abeerayo omwaka ogwokusatu kati n'omuyita n'omutuuzaawo kati n'obaako by'omubuuza naye nkubule Nnaalongo nga mukalu nga yamanyi kimu kunywa mmindi kuseesa mu kyoto na kukola Ssenkulu kyamugambye naye nga yitafunangayo budde kuyiga bintu bino kubiteeka mu mutwe gwe kubiyingizaamu kumanya nti bwendaba embeera bwenti manya nti ogwo muzimu bwendaba embeera bwenti manya nti abo be bamu ku bajjajja be munoonya abasamirira ekituufu ng'agenda kujjanga naye talina kyakulungamya kiri awo gye bali Nnaalongo gye bali n'olira omuntu ng'akugamba Nnaalongo omuzimu gujja naye tegwogera gwogere ki tegwatuukiriza tegumanyi kyakwogera si buli muzimu gutoogera nti gubaako eddagala eryo bajja okugamba guliko eddagala bagusi naye teguba gusobodde okujja gujja gutya eddagala liba lirazeewa mwekoze byonna mutaddemu ssente gube nga gwogera gutandika okwogera bye gwogera nga tebikwataganye musaze embuzi bajjawo ddagala kale bannange tuffe ffennyini twebereremu ng'enjogera ennaku zino weekugamba nti mu at least ku mulembe guno mukimanyi osobola ogamba ne waliwo ekitagatta kale okusinga okuba nga tutambuza ensonga zino tuuka okwetamwa okugamba abaana naye mbabuulire bino temutawaananga kale approach matters yetuleetedde obuzibu ku nsonga za lubaale bwe munaakeera enkya ne mumanya nti kati ensonga mukola zammwe era enkya gw'ogenda okuyitibwa ng'omuzimu mugenda kulaba nga buli kimu kikyuka naye kati Nnaalongo otuuza omusajja mukulu oyo ng'alina ekibbo kya lubaale mu nju yakukuta nakyo n'omubuuza ekibbo kyo kirina makulu ki nga tasobola gakunyonyola era agenda kugamba kimu jjajja yakimpa nangamba nteekengamu ssente we mba njagala kyenjagala njogerenga ne bajjajja kati ogwo omuzimu genda kujja gubannyonnyole nti nno ki oba okitegeera tuweeyo obudde ebintu tusooke tuve ku fokasi y'okunoonya emizimu n'emirembe kubanga ti abantu abasinga bakola lubaale lwa bizibu badde bangoma ku mulimu bwe nagenza omusawo nangamba nteekewo ekibbo nenteekawo ekibbo era bwe nataddeewo ekibbo mukama wange yabadde angoba yabivuddeko tategedde ekibbo ataddewo kyaki awo n'asizingamu faya
aliddayo nga bamunyeenyezaamu nateera kati bwe bamunyeenya nga bamubuuza ekibbo kye baakuwa kiriwa oba mu kusenguka awo kyaddawa oba nakisobola kirabika nakirekayo mu nnyumba eyo gye twalimu omanyi kati ebintu ebyo byonna binali seetaaga that kind of a kale ndowooza bonnaffe mwekuumire ku mukutu ogwa Nalubale the Divine okubanga ensonga zino mwongera okubanga muzikenkuka si kutambuza butambuza nsonga za lubaale kuba naloose kino kuba nkola simanya biyita ku mutwe naye kola byokola nga obiinamu omulamwa ng'ate n'obimanya omanye ensonga why are you doing this bino edda bye mwasoma nga obusomi bayibuli ogisoma for the sake of ogisoma naye nga togirinamu makulu it is not something right. Please subscribe to our channel gwatannaba era okooneko notification bell ate bonnaffe woba olowooza nti byetusomeseza byamakulu tova ku page eno nga to likinze ate munnaffe n'okusharingirako eri bannaffe abalala akume atakomera mpeera weewaawo nnyo weewaawo ddala nya